Leo. Se bungi olw'ekintu kyo kirabye abasajja balina maanyi gaabwe bakanyama tubategedde tubalaba engatto wansi za poliisi ate waggulu empale ya poliisi bekanze bambadde obukookolo ku mumwa naakano tetubategere kakati batuletedde okweraliikirya ffe abamanyi okulaba ekintu ng'ekyo tulaba nti bayinza okuleeta obuzibu mu kitundu. Njagala okusooka okwebaza omukyala Hajati Yajja Nannyali okutwempawalinga ng'abakyala. Sandi kikoze nga nze nga sirina backup ye atumentalinze bulungi n'atuwadde obuvumu okuyimirirawo mu bifo eby'enjawulo. Amina. Njagala okwebaza abakyala b'e Nakisunga bannange. Mwebale kumpagira. Mwebale kubeerawo kulwange.
Walusimbira meka kubanga olutalo luno tulubadde lwangu olutalo okuvira ddala kwerusiwanu tuli mu kugaaza okuwangulwa sekuritale okujja ku muluka gw'ennamuyenje okuwangulwa ssentebe bwago n'okujja kugombolola okuwangula wa chairperson w'eggombolola olugendo lubadde luwanvu kubanga lubaddewo okulonda kwonna okw'obukiiko obusatu kubaddewo mu kaseera katini ddala oluvannyuma lunaku 4 eggombolola lyaffe lirina Kisunga ly'eggombolola erisinga obunene lirina ebyalo 64 emiruka 8 eggombolola erisinga obunene mu Buganda ne mu Central kati okulinoonyaamu akalulu n'okunga akalulu lubadde lutalo lw'amaanyi. Nze Kajiri Muhammad Numete Gwanga Mugongo ndi musajja muna NRM Kongo ne bwokolota sola kuvaawo naye akalulu kano tekabadde mu bwenkanya najja okuvuganya akalulu kano nga mwami Kajiri nga nereese nzekka bwe ntuuka wano akalulu ne bagamba nti kalimu enkambi 2 eya Ssekikubo eya Jaaluuni nze Ssekikubo simulabako na wano era simumanyi mu kalulu kange taliimu Haruna simunakotta Haruna bwempatta Haruna okunona abantu b'e Nakisunga abatwala basuze empatta ku biiki bakomewo balondewo ne Nakisunga olwo Nakisunga tagudde neza akalulu tekana kye kankozeeko ndi musajja wa Museveni era nja kusigala nga nyimiriddewo ku lwa NRM y'okuva muvubuka oyo yasembera mpolampola najja muyinza ebintu byonna bitabuse tetumanyi kyakukola tujja kutwegayirira abalonzi e Nakisunga n'abalonzi ba Mukono South batuyambe baleme kuleeta mu bukafunna bwatyo ovubuka ne gwoyogera ku twaga nze kitaawe nze muzaala naye abalaba gataliko nfuufu ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwe tulimu ogwokutaano bayinza okujulira ebigambo by'enjogera ayagala okumanya ekituufu ku mpisa za Ssekikubo Baraka anoonye amawulire ago nziza okuviira ddala wano nga nsigira mubazirwanako taata wange yali mulwanyi ntuuse ku ggombolola ng'era balansingi sigira bantu nga butuufu bwayo nga nenesimba ku kya fayisi omwami abeere kyeyamaani omukyala abeere fayisi nga batandika tubuuza bya nnamba mbaze okuyitawo nsaba ekifo gyate nnamba z'amagye naffe tujjidde ku musingi gw'abatata baffe ate era tulina ne gundi Namukwaya Anet Hey!